fena tubali tukola nambwayo oye yakiikiridde abakazi nambwayo muzira wangamba munambwayo muzira tasangika muzira naye omwana naddira ekitiibwa ky'omuzira engule najja yambula kapwa nagiwaayo nambwayo wankutte mukyenda kyekoze kyekituufu lwaki ngaki wakoze ekintu ekyo kyabadde kiteekeddwa ekyapa kyaffe tuba tulina okuba nakyo mukalina wali bulungi nnyo kulira Allah bwagamba tukuze omwana nga fena tugamba buli waayita tugamba nyina omukolo ogumu gwe n'addeko emabega pati emu gye nabaddeko omukwano gwange yaddere birthday kiro ekyo so natulinze nyawo ku TikTok gwe atandabye ati ze sibeera ku TikTok omwana nambwayo najja ayingirawo ntyo yuuyo wakabi omuzira mubazira nga abantu bawaga buwazi n'ayitawo nga bamukubira emizira mwana yakola erinnya mu bulungi naye kati bagenda kuddamu kwogera kinambwayo twandiddidde omukulu ne tubanga gwe twawadde eggayaaza naffe ne tutandika omumuzimbirako nga tumwongererezaako kabikola waliyo babikola babiri yadde nga oli abamuganda osooka otule wansi weebuuze nambwayo ne Beni baali beekwana baali abantu bameka baali babiri enzikiriziganya zaabwe zaali z'abantu bameka baali babiri lwaki teyayita sisita we namuga atwale wa Haji Kamoga ssente okuyita nambwa ekitegeeza ye yali mukyale nga bagatta eddoboozi so kati basisita we yabalekerayo n'atatuma mmwe ng'ate mmwe muli musaayi gwe muli baawano n'atuma oli kitegeeza ku budde obwo oli yali abasinga valiyo si bwe kiri kakati ebyali wakati waabwe temwakola ki n'ebyaleeta obutakkaanya temwabimanya mwe muguddemu bigwe naye era mpalaniraako mulungi nze siraba bintu yatwala bintu bya muganda wange mpalaniraako wange nesimuleeta kati laba singa mpalaniraako bawalanye kati tebeesonyi tebaateeseza kati bakozeewo ki lwaki tebabadde waliwo twabadde nga tulengera Keti ne Haji Kamoga naani lwaki tewabaddewo sisitawo babulaza walabyewo n'omu babadde represent era nga we baabikola abasatu era we babaddewo abantu bameka basatu kakati biri byabwe wakati waabwe era babimaze kyamukisa mulungi nambwayo temumunenya teyakoze kibi ng'omukyala nawe oyo mwana aguma ate oyo mwana mugumu atalina omutima atalina llo ate mukazi ku myaka gye n'omwana bamuzzeeko bye bya bulijjo ate yakoze eki kiki yabbye eki toyi kyeyakoze ate nambwayo teyabbako yeeteeka ku kyapa kya mulenzi we ate era n'omwana neyeberera mukali ate era n'amugamba zisigibbye nensulamu busuzi kibi kiteyakola omuzigo nga tuzimbye ate bwe yamaliriza era namuwa ennyumba ye omwana yagamba ate nze mbeera suuna siva ku mukazi w'amagezi bw'atyo ate nze suuna muwa amagezi gamu tasobola kukeera ku makya n'alekera awo kubeera na mukazi oyo w'amagezi agattako mwana mugezi nnyo era singa yali amwagala yandisanyuse va ku mukazi gw'oyingiza mu nyuma ekyalina n'enfuufu teiko na lugi ye najja n'ayingira omanyi kyekitegeeza gwe Viki abakazi bamugamba jangu n'agaana era oyo omukazi suna tomuvaako va ku bigambo by'ensi beera n'omukazi oyo ate omukazi ajja kukuzimba abeere n'olukanyala abeere n'akayiringo ke أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته nze Ajikasi Muluzi musomi w'eddwa nkola ku misango bula ly'abaana gw'ayalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa Bujookulu Mityana Road osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku nnamba zange ezo z'olaba ku sikuliniyo kale tubaaniriza buterevu yonna gye musinzidde okubeera nga mutulaba okwesaako okuba nga mutuwuliriza mu bitundu byonna ebikola eggwanga Uganda ne bweru waalyo buli omu ku mulimu gw'enjawulo gy'osinzira okubeera ng'okakkalabiza weewaawo tukugamba nti sawumu eno akasana kaaka swawumu ebeera swawumu kati no giri sigamba lumunja kuwe mukaŋŋamba esawuna mbu sawumu ekigambo kiri kitya swawumu kikula abasiraamu mulina zi esi nyingi ne esi ne eki n'erinnya Shakira gye liggwera lutake buli kimu eki ndi ne Hajati Aisha Kaloddo oli otya
abatulaba abalungi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh anti mba mu kisibo mba mwana mulungi siregesa obe banjala onatera ngombe njala ebekuluma omwana yatugambye juzi nti akasana kana akaaka mu kisiibo kino omusiraamu yenna mwegendereze lwaki kuba obusungu bw'enjala obusungu bw'okusiiba asiiba ayagala naye agattako ate enjala n'akasana kati olina mugenda mpola era kyova laba leero temwewuunya ntaddewo ekitwawula luwa nedda olw'ensonga kino ekintu kusiiba tewali abakikukase ate abamu batya ewaka mu nnyumba erimu abantu 5 bonna bana basiibe gweokola otya kitegeeza era buli bw'osiiba viki kati ffe kasa wosiiba ng'osiiba lwakuba ntidde viki oba baba kukase era ekisiibo ekyo sikakasa mbu oba osiiba kyaddala oba osiiba viki nti anandaba atya naye ekisiibo ekituufu olina kusiiba nga enniyayo kivudde ku ntobo ya mutima gwo oli mumativu n'okukkirizako nti kati ndi mu kisiibo ndi mu kusiiba tewali akkase era nze omusiraamu ali eyo kyandibadde kirungi n'osiiba ng'owulira wekkiririza era oyagadde bwonna asiiba mbu Hajjati Kalodda ndaba muliraanye ate amanyi nze Aisha ajja kuswala ebyo bibyo tosiibira nze kakati sikakasa nti nno n'oba onyiiza otya ng'osunguwadde oba oluma n'okuluma olw'ensonga mbu wasiibye tewabaawo yakkase ebintu kweyagala ate nno ffe tuba n'abasanyufu kuba okyagala nze nabadde njogerako ne Haji Nkoola juzi nabadde simanyi nnyo bintu bikwata ku kisiibo naŋŋamba mbu sikkirizibwa nze kusiibira mu siraamu ate oba omusiibirako kati ne ŋŋamba omukwano gwe nnyina ku Hajjati n'alikulese ggwe olwaleero enkya n'olya bw'oba ondiko omukwano kkiririza ddala na biri byonna bituukirire n'erinnya likyoke mmanye nti awo omukwano nti we gututuusizza tussa omukago naye kati ssaawa zino bw'oŋŋamba mbu nno olina omukwano ng'osiibira bwereere mukwano ng'enjala ekulumira bwereere bagambye mba nsiibidde bwereere ne ŋŋamba Haji Nkoola tekigenda kukola awo emmere yange kanjirye enniye eb'embativu wayafazaali oba olina omukwano ng'onjagadde nzikirize genda ongulire obutunda ongulire biki byonna ebyokulya ebirungi ebisiibulukuka obinkubirawo ojja kuba onkoze obulungi gwe tekikkirizibwa kunsiibulula nange mu njala eb'enkalakata okuyiiya ze nnaakusiibulula olweggulo nsiibulula ekyemisana nze nkusiibulula olweggulo awo oba okoze bulungi mba nkoze obulungi obutagambika kuba oba osiibuludde olunaku olusembayo olw'ekisiibo nze nja kusiibulula mu sitati nja kusiibulula mu sitati awo anaakumma sitati yo gindekere anaakugaba simanya kuki baganda bagamba toli omulalu nono naye aŋŋambye ajja kunsiibulula mu sitati bakama bange nagenza otunuliramu ennaku z'ekisiibo nga le bajja okumpa kasente ennaku zino seetaaga kangi nnyo newongulira amenvu ga 10 ezo esatu teziriiwo sizirina ndi bubi mumuwulidde kyali wange Hajjati ekisiibo nga kikutwala kiŋŋendera bulungi ekisiibo nga kikugendera bulungi newaffe wavaayo juzi n'olaga luli n'olaga ennaku n'enyiike era wampa views zo ezaali ennungi mpoomu okuzaama ku nsonga za mwana muwala Nambwayo Mary Kinene erya kinene liryo erya kinene twalijjeeko kati kitono ate lwaki Nambwayo bwe yakuteteretebwa ly'ekyapa kya munne taata w'omwana n'akimuwa nti dadi n'aligattako nno n'akayimba ka Catherine Kusasira ne Sserugga sonyiwa banno naawe Ssuuna tosiba busungu bambi dadi omwana Nambwayo yatwambudde engule gwe tomanyi ffena tubali tukola Nambwayo oye Nambwayo oye akiikiridde abakazi Nambwayo muzira waŋŋamba mu Nambwayo muzira tasangika muzira naye omwana naddira ekitiibwa ky'obuzira engule n'ajja eyambula kapwa nagiwaayo Nambwayo wankutte mu kyenda kyekoze kyekituufu lwaki lwaki wakoze ekintu ekyo kyabadde kiteekeddwa ekyapa kyaffe twali tulina okuba nakyo
mukalina wali bulungi nnyo kulira Allah bwagamba tukuze omwana nga fena tugamba na buli waita tugamba nyina omukolo ogumu gwe naddeko emabege pate muje nabaddeko omukwano gwange yaddere birthday kirekyo so natrendinze nyawo ku TikTok gwe atandabye ati ze sibera ku TikTok omwana nambo ayo najja ayingirawo ntyo yuyo wakabi omuzira mubazira nga abantu bawaga buwazi nayitawo nga bamukubira emizira mwana yakola erinnya mu bulungi naye kati bagenda kuddamu kwogera kinambwaya twandiddidde omukulu ne tubanga gwe twawadde eggayaza naffe ne tutandika omumuzimbirako katumwongererezaako kabikola waliyo babikola babiri omusajja nakati akkaatiriza ati ate yandigambye agamba oli just amanya mukazi oli muli bantu bazibu omusajja bw'akwata site n'akutuma material olw'okuba tuba bize tunoonya ssente aneze mbazolo mbasatu teyo ssente lwaki lotuma viki tezikuweereddwa lwaki lotuma ggwego bitakwatako naye naye nanti era katigambawula ebintu bino lwakuba ffe byatulema okugatta bano abantu babiri bagatta obukyayi ne bubaawula naye baali mulaavu baali tebalaba biriwo kankunyumiza ekintu kino nti sente we zaamuweewa nga twalayo baali mu mukwano era n'omukyala yatwalangayo ng'amanye ekintu kyatwala kyabba naye era bakulaakulanya kintu kyabwe bakibeeremu abantu bameka omwana ono w'obuwala agenda olanga bamusuula muguluka nga bamuvuga sipiidi bagenda omusuula bati bate bayingizeewo ekyapa ekirala n'adduka misinde gyambwa simanyi yamuwa amagezi n'ayingira ennyumba eri kubanga era n'ebigere bino yaddako sanga atwalayo ssente viiki nno ekino tekikoleka abazirira mu kkubo yali bakuzirira mu kkubo abakazi osobola okumpa ssente buli viiki sirikako osobola okuntuma ssente neŋŋaa nenzambalamu hijaabu naye nno abadde atuusa bulungi n'aleeta ne lisiiti era lisiiti ne bagimuwa mu mannya g'omwami n'atakaayana wabaddewo laavu y'abantu bameka babiri kakati laavu eno bwe yaggwawo nga wayingiddemu omuntu ow'okusatu asattulula kwe kulaba nti omwana ono afuuka akayiringu tasaana mu kalina noono n'adduka zambwa akayiringu ne kadduka ne kayingirawa mu kalina okitegeera ekintu ekyo naye akayiringu kagubalawo obeera ggwe kale tezikufudda dda na lusogo era yavuddeyo n'olusogo naye nga era gabadde magezi mangi olowooza singa yaleka abala ne bayingira yandifunyeyo wadde yaliviiriddemu awo baana baagala tuyiga amagezi ate kyokka olina omwana taliddamu kwagala kuba olwedde suna tagenda kuddamu kwagala mwana oyo tekisoboka ati laavu ogimanyi ate era kuba nambwa yakyayagala omwami waffe amuyita na mwami waffe yagambye taata we osobola okuba ng'oyagala omunaye nga ye takola ki bulijjo twagala abasajja nga ye tebakola amuteekawo embeera gyati mwe mumanyi okuteekawo ku naye omwana oyo bwe tuzze mu muntu w'amazima talina kibi kye yakola yayingira kalina ate teyagambako mukulu nti tojja kusula mu kalina ye yagenda yeetegewo omwami wanaamukola ki wanaamusanga oba onjagala oba tonjagala ojja kujja wano twebake omwami n'azira ki mu buliri bumu ennyumba yanditaddewo bubiri namba yatwala kitanda kye ne suuna ndirese kye n'akisawali buli omu ne yeebaka ekirungi buli omu yali asula wuwe webale ennyo ennyumba n'ebagasa kale engeri gyeyina ebisenge ebingi ne suuna yali badde amaliriza nju oba mwadda waggulu omulala wansi bonna ne bagisaba ne batuukiriza obuvunaanyiza nti oli yawangayo senono yazitwalangayo bonna tebaviiridde bonna tebaviiriddemu ki naye mwana gwe nokkiriza owanuke mu kalina katagenda kusula mu ki bangalo ya miliyoni 7 miliyoni 7 ebuzimba bangalo mukwano fe tuzimbyeko viki bamugambye bagenda muteeramu entonotono n'omwana miliyoni 7 tezirina bangalo gye zizimba mukwano mizigo gijo kasita bubaamu ekisenge naye kale nanti nambwayo contract yabadde bweti emu ekiraki ekira 0 contract yabadde bweti nambwayo yakkiriza ekyapa kiri akiveeko bw'akivaako kidde mu mannya g'omusajja atya suuna ne suuna naye nakkiriza nti nambwayo okuvaako sirina buzibu tekijjaawo nti maama waaki wa mwana wange kuba n'omwana ebibadde biyitinganaawo byatereezebwa nti mwana waabwe bombi
kati Kisuuna ate kye neebaza kusuuna kimu era mumwebaza nnyo takeerangako ku makya ne yeegandako omwana we era ebyabaana kigambo kye yali ayogedde ku by'abaana era by'abaana bibadde era mu basajja musajja kubanga abantu abatuuka mu mbeera y'abasajja basinga olaba abasajja omunyiiza nakule simunaga oyo mwana si wange okitegeera mubeerawo ne munyiigamu katenaga ekyana n'amatu gaabangalala si kyange bakazi mmwe mutera okubyogera obitusibako kaakati nno omusajja abakazi abaleeyo abandaba basobola okubuula era kola lisaaki ogende ng'obuuliriza naddala abaana be bazadde nga si wa mu maka omunyiizaamu kati ninnyo bwe kati tunoonyeza ddala mukwano gwe besti wo gwe tugamba naye oyo mwana abikugamba dayirekiti ku ssimu olumusaba amata n'omwongera ku makya amata owaye tontama n'omwana siki bakitwala ng'ekyokulwanyisa kwegamba agezeeko okukunafuya oleme kubeera ng'osaba ebintu ebingi naye omwami ono oba abadde awaayo obuyambi oba aleeta waayo babadde mu nsonga ze baba banyiize takeeranga ku makya kuyisa mwana we mu kamwa era abadde awa n'ennambwayo ekitiibwa ki kayiringu ate ne neebaza omwana nnambwayo singa nsobola naalifukamidde allahu akibar kiine kitono kati yafuuse kitono omwana oyo tavumangako ku musajja wadde omuti obwo era amuyita omukulu byonna ebibaddewo omukulu bannange omukyala yonna bandirabidde ku mwana oyo ku byonna byamube buyiringu biki nga bamusanga n'aseka busesi tasobola kuwanukula nti oba muvumu olukanyala nange oyagala naye oba olukanyala yali ategeeza nange nakyekanga nga bomu naye nze mbamule mwana yakuzibwa naye olukanyala oluki akayiringu gyolo namunyonyodde olukanyala kyeki yabadde tamanyi kyekitegeeza lwelukyate olumanyi olukanyala omusito gwogumanyi omusito ogw'ennyama kati omusito ogwo nga ogulesse ku sigiri ne gukanyala ddala nze mbadde manyi ogwo baguyita mukalo kati bwe gusukka omukalo bwe gufuuka omukanyala naye olwoluganda walugjawo kunsinga tunulira ennyindo yo maama ennyindo yo n'enkoni byawukanirawa wamaali eyo bwasala waliwo gye byawukanira naye oŋŋamba otya omukalo gwe gufuuka olukanyala awo nsinze omukalo we gusukka ennyo gufuuka lukanyala naye oyo omwana nga ddala lukanyala kati anti naye yagambye nakyewuunya nawulira kipya nga naye abasajja mwekaza mwagala ki abasajja mwagala ki kubanga wasingo maatha yatusse kubanga ekintu kino omukazi gwokera mu makya ne weebakako gumu 2 3 4 10 ne muzaala tezibabalira n'ogumu muzaala n'afuuka olukanyala gwe nodda ku lukanyala akayiri nkasobola okwefuula gwe nodda ku lukanyala n'olya ekiro luba lwekozeeko oba oli awo tosobola kubeerawo n'ogira olukanyala so nambwayo bamuwadde Keti yabadde Haji Keti mutegesi wa bivulu naye mumanyi yebale nnyo bambi yagezezzaako ndooza waali waabulawo bulijjo muntu just ayogerezeganya kirungi nambwayo kye yakoze olw'ensonga n'adde mweraliikirako olw'ekintu kimu juzi yagenda oziika ffenna twakiraba bamuyisanga mbwa bamugobaganya ate nga bw'ataaliziise era ebyandiyogedde yandibadde bingi teyasobodde ziikanya zaalawo omulabye naye ng'omwana oyo okumanya oyo omwana yakuzibwa era yagamba mu mbeera yonna eriwo babanga wabakola ki yatuukiriza omukolo era yakola ki yaziika nambwayo webale nnyo webalire ddala ekyo nkuwa 100 ku 100 yaziika oba bamugobaganya naye yatuukiriza omulimu gwe ogw'okuziika jjajja w'omwana we yakikola ebyaliwo ne bibaawo omusajja n'amuvuma mbuno yali tasaana kuziika yadde akantu kesigenda kwogera yali tasaana kaziika nti ataziika omukyalo ow'ebbeeyi ye yakyogera era omukyala tuwayi kye yamwanukula yasirika n'agenda n'ebigambo ebbaawe byakoze eki byayogedde omukulu byayogedde naye ebintu ebimu nekituwa ekyokuyiga nti Vicky ebintu ebimu otubanga tubyogera tulemenga okwogeza obusungu oba okukyamuukirira waliwo ebintu byosobola okwejjusa
ng'owamaze dde okukola ki okubyogera obanga wadde tuba onuuna obuzibu obukuforcinga naye sengejja olulimi lwo kye lugenda okukola ki okugamba okwogera naddala waliwo ebintu ebitasobola kuvaawo balina omwana waliwo bondi ebagatta omwana oyo singa akula n'asanga ebintu ebyo biyinza obutanyuma omwana tajja tegeera lukanyala ki naye erinnya lyakamoga lyajja kusigala ali naye ekirala Nambwa kye yakoze kirungi nnyo ku lw'obulungi bw'omwana we. Nalaba Ssuuna Ben ng'ali kazindaalo. Agamba mama wange ogenze naye abantu bano banjezezza nedde ekyapa n'akiteekako oluki akayiringo. Okitegeera? Kati bwe yakyogera bw'atyo nalaba mwannyina wa Ssuuna yali mu background. Yakola bw'atyo. Ennyo n'anyenya omutwe nnyo. Okitegedde? Mulamu. Nga nabo balaga baki? Bali mabega wa Ssuuna. Banyiivu. Kati bw'otunula bw'oti ng'otudde nga naddala ffe abakyala. But omanyi buli mukyala yenna ku nsi kuno ayagaliza omwana we ekirungi. Ekirungi kyonna kivaabwa mu famire y'omwana wo. Buli wozaala omwana nga famire temuliko tebamwagala kituyisa bubi. Kasaba boolaboola. Baboola kati ekyo kyokka kimala okulaga nti muganda wa Ssuuna yakoowa Nambwayo, mwannyina, maama omuto, bonna famire yakola ki? Afudde. Abadde yakola ki? Abadde yakoowa. Kati ku lwa kintu kimu kiri kiki? Kyapa. Naye bw'okola okusala n'oga waayi kanneewa emirembe ne ku bulungi bw'omwana wange mpeeyo kuba bino byansi. Tewali muntu agenda kufa. Nze mu nju yange omuyinza okuba nyinamu ebyapa ebiri mu 100. Nyinamu ebyange nyina n'ebitali byange eby'abantu bange abaleebwe bingi. Naye nkulayirira kiri kipapula buki? Bupapula. Era saawa zino kaluddo ne mmala nfa Viki ne mukuŋŋaana mugenda okunziika. Wallahi ngendera mu ssanda mmeka? 3 wezi. Sisobola kunnyongerako yadde ey'okutaano. Ntegeerekese. Ebyapa ne mba nnyina 7. Tebigasaawo. Tewali agenda binteeka yadde emitwetwe. Bagenda kunziika ejjinja. Si kyapa. Era nja birekaawo. Simanyi oba kyala kimpadde anaayingira nga ndi wali ŋŋaŋŋalamye abibbe. Si kimpadde. Abitwale. Kazi banno bawe ekitiibwa. Ajja kujja atwale. Oba ani ate abikolera bano bansanga bisibe naye ajja asitamu omwo agirire omwo. Nnugu gy'olina ku bakazi banno. Byonna sikola ki? Sibimanyi. So Nambwa yakoze ekisalawo okulungi nti ebyo byonna byansi. Akyali mwana muto. Obulamu bukyatambula. Mungu ajja mugabirira agende n'ekyo kye yafunye oba ne bw'atalizimba mwalireke likulaakulane n'alitunda kuba obuyinza bubwe n'agula waakola ki okuzimba olwedde baateeseganyizza kutandika lwaleero ayinza obutayagalayo nga wala n'agamba poloti yange nja gitunda ngule okumpi wenjagala obulamu bujja kukola ki bujja kutambula kyewakoze wamma mwana muwala kirungi nnyo waayo osigaze eddembe lyo n'oyo omusajja obadde mu matigga ate n'omwana wo omuwe obulamu obulungi kubanga abadde agenda kufuuka ekyenyinyalwa n'ekikolimo eri famire ye. Kati eri famire ya Ssuuna Ben bino kasita byaweddewo Nambwa bamutwale batya because ekifaananyi kye babadde bamusiigira. Famire omanyi ebiseera ebisinga famire tweyingiza mu bitatukwatako. Yadde nga oli abamuganda osooka otule wansi weebuuze Nambwayo ne Ben baali beekwana baali abantu bameka? Baali 2. Enzikiriziganya zaabwe zaali z'abantu bameka? Baali 2. Lwaki teyayita sisita we namuga atwale wa Haji Kamoga ssente okuyita Nambwa? Ekitegeeza ye yali mukyale nga bagatta eddoboozi. So kati basisita bakakkanyi. We yabalekerayo n'atatuma mmwe ng'ate mmwe muli musaayi gwe muli baawano. N'atuma oli kitegeeza ku budde obwo oli yali abasinga valiyu. Si bwe kiri? Bwe kibeera. Kakati ebyali wakati waabwe temwakola ki? N'ebyaleeta obutakkanya temwabimanya mwe muguddemu bigwe. Naye era mpalaniraako mulungi. Nze siraba bintu byatwala bintu bya muganda wange mpalaniraako wange ne simuleeta. Kati laba singa mpalaniraako. Kati bawalanye kati tebeesonyi. Tebaateesezza. Kati baakozeewo ki? Lwaki tebabadde waliwo twabadde nga tulengera Keti ne Haji Kamoga naani? Lwaki tewabaddewo sisita wo babbulaza walabyewo n'omu? Babadde represent. Era nga bwe baabikola abasatu. Era bwe babaddewo abantu bameka? 3. Kakati biri byabwe wakati waabwe era baabimaze kya mukisa mulungi. Nambwayo temumunenya teyakoze kibi ng'omukyala naawe oyo mwana aguma ate oyo mwana mugumu atalina omutima atalina llo ate mukazi ku myaka gye. Bakazi batono nnyo abasobola ekyo. Singa kati kikazi kikulu singa kikaabira mu kamera bulinaku nekitwasamira teyakaabye teyayasamye teyavumye ku musajja we olutalo yalulwanye munda mu magezi. Mpola mpola. Mpaka lwe yatuuse ku kyeyagala n'atula ng'omuntu n'agamba kino kindazaawa kante kino ate nfune kiriwa. Ekyo kirungi nnyo kya mukisa mulungi era nze nakyagadde nnyo naye ne Ssuuna
naye yeddeko baddemu kale bate bazze mu mukwano awo kati we twagalira Hajati Kaloddo mbadde ngenda kubuuza Suuna waffe ne mukyala Kiine Nambwa amanya ga Nambwa ago nabo gasalako gakola ki Kiine Nambwa bako mwana sali Suuna ne Kiine Nambwa betaaga ko jukira omwana mu Buganda bagamba omwana bateeseganye n'omwana bamuzzeeko bye bya bulijjo ate yakoze eki kiki yabbye eki oiki yakoze ate Nambwa teyabbako yeteeka ku kyapa kya mulenzi we ate era n'omwana neyeberera mukali ate era n'amugamba zisigibbye nensulamu busuzi kibi kiteyakoyo omuzigo nga tuzimbye ate bwe yamaliriza era namuwa ennyumba ye omwana yagamba ate nze mbeera Suuna siva ku mukazi w'amagezi bw'atyo Suuna yagenda n'agamba oyo omukazi nali mupangisiriza alekayo n'emyezi egi ko Kiine bwe yajja n'agamba nzondaba mbadde sialina nsonga embeeza muzigo ewafunda nga wane wange nsobola okuteekako obuteesiruggi neneebaka omwami waffe najja nansanga awo bw'amaliriza naye nga si mutu ate nze Suuna muwa amagezi gamu tasobola kukeera ku makya n'alekera awo kubeera na mukazi oyo w'amagezi agattako mwana mugezi nnyo era singa yali amwagala yandisanyuse va ku mukazi goyingiza mu nyuma ekyalina n'enfuufu teiko na lugiye najja n'ayingira omanyi kyekitegeeza gwe Viki abakazi bamugamba jangu n'agaana era oyo omukazi Suuna tomuvaako va ku bigambo by'ensi beera n'omukazi oyo ate oyo omukazi ajja kukuzimba abeere n'olukanyala abeere n'akayiringo ke naye omwana si kayiringo oyo mwana mulungi tutalamusa okutegeeza beera n'akayiringu joero nojja kunona ku simu eno okitegeera abeere okitegeera abeere n'akayiringu ke takavaamu zisaa kukyawa mukazi oyo w'amagezi ategeera giwe oli agikwate mugambe yesimu ekubyeko amukubira ambuulire ategeera amanye embeera y'okukekkereza amanyi nti ennyumba wogizimba bwoti oyingira ekyobukekkeze kimuwa credit ate ekirala ayina empisa ayina eki oleka oyo omukazi bali bakulimba tolina mukazi mulala gy'ogenda mujja haramu naye nze singa nze Suuna omanyi kyenkola mu nsonga zino kyangu bwe ngamba Nambwa gwe maama w'abaana bange sikwagala kayiringuka nange sikwagala okkirira eri kati sooka oveeko mu nnyumba tugimalirize naye kati sooke tuddeko mu muzigo tutetenkanye engeri y'okuzza ku mwana bwe ndaba ng'ompadde kusuubirya kuzza ku mwana waffe ono then awo tukomewo eno nga n'olugambo luwedde mu kalina jukira kati eyo kalina kekibe ki abakazi abagyesunze obamanyi anti bagyesunze naye n'omwana owa Nambwa ayo mu buli ngeri waddemba okujja n'asula mu kalina yaabwe era nga bwe ne Nambwa yabala okimanyi omwana wa Nambwa oyo asoose osula mu nju eyo asoose kitaawe ate nze Nambwa oyo mumanyi omwana waweza emyaka 7 alina kusula mu kalina bo wena maama yeepanka okugifumbamu oyo mwana ajja kuba yatuuse dda ajja gikufugiramu olimba omwana alina okujja mu nnyumba ya kitaawe okuli entuyo za nnyina newakuba tekuli wa taata kali tekavaawo ate nze omu ku baana abaataata nalabako akantu akamu nga maama oba nazaala oba maama eyali akayanira ekifo ky'omu maaso ejjajja n'omwana mu mmotoka jjajja ngamba nja tuula mu maaso omwana nga otuula mu maaso gwe kitaawo oli kitanga azaala nze nyina jjajja ngamba oli mwana wange ndazaala muzana nti gwe wamuzaala naye ate kyanjawulo nzaala buki kati naawe genda mu abakuzaala ey'abazadde bo kati neebuuza nange gwaddemu essala ndabuuza kati ani mutuufu ekyamazima omwana yaba omutuufu ono kazaala mutabani naye alina okukola kyayagala kuba mwana we kati noona agamba ate nze omwana we nze nkola etya
kifo kya maaso kibakayanira kakati n'omwana oyo Wadembe. naye alina eddembe okukola kyonna kyayagala ate nomwattu olaba singa omwana oyo yali ategeera nga ye yaleese emigugu ne yeebaka tebaandimugobye bonna taata yafubutudde omwana tasobola taata ng'omwana geeta tansule wanzize kwebaka mu nnyumba naye era kiba kiza etannagwa taata ate nkooyo nga tugeze omwana oyo wa myaka nga 16 ku 2 suuna abo yalikwatidde zino ezitema byalya amukwatira ezitemanaye akantu ako musijja balimba kankubye walajjo nga nkalenaganye nze ndaba nalabidde n'omukyala nga balina omwami akutte bwate akutte ku ttama ndowooza boogera awo ne nga abannange ndaba basira naloneke nalabye nga amuweereza mu mwana ati nambwa yabadde tayagala kutunuulira dadi kyokka nga dadi waliwo batuuse nga ali bwati omukyala ng'akonokkiriza gwe tewakalabye ng'abuulira omwami badde bateesa kuki namugamba naye omwana akuze tujemuze obanga amugamba naye kyakunvumya kikyo ki kyamugambye luli naye kati akayiringu yali akigamba nze esajja kyagambye nze omusajja mukatuliki nze kyogera kyamukalidde ku matama naye asuula beeni kyendabye ekiyinza okwanguwa muna abakyala abaguma tebatera kusangika naye nga Adi Kamoga bonna abakutuukiridde ekintu kyewakoze kibadde kirungi otherwise Kamoga abaana babadde bamusudde badde bamuliko obulala abaana gyolokwatirako essimu eno abaana babadde bamusudde ebyaddala kubanga mu buli ngeri Haji yabadde atuuse ku extent nga buli muntu takyamwesiga ate ng'abaddemu emisango gy'ettaka emirala so kibadde kikalubu gyali yakikoze okulongoosa erinnya lye wewaawo nga kiyinza okuba nga kyali kituufu mu bye baakola naye ku kino wadde tolina gweosobola kwogera nti kino kituufu oba si kituufu olw'ensonga emu endala nti tetwaliwo ate abaana ba wano bamanyi ku mukutu guno buli omu ajajinga nga wakoze eki kiki kyalabye ate oli musajja bizinesi zaazijje wala so yadde mutuufu naye n'azitereeza n'abakibaddemu bonna be bali kutabaganya baana abo kuba bombiriri si be bakulu ennyo bato kyekintu kye basoose okukola n'omwami kyekintu ndowooza kyasoose okwekolerawo musajja wattu eyo alinawo history we mungi kyabadde kimuluma ye n'ennambwe alina history kuba mu nnaku talina bazadde alina ebyafaayo bye bingi omu alina n'oli alina n'ono alina ate ekyomukisa omubi kyagenza okuzuuka ng'oli ne maama we amaze omuziika agenza tategedde oba afunye oba tafunye naye mukyala Kayonda alaba gyali yonna naye ekyomukisa omulungi kyonna kya sunadde na buli obulumi ate mu nnaku ntono nnyo ate n'afuna essanyu lye ne likola ki ne limuddira nga ye bwe yadde akola ki bwe yadde akyagala kirungi ennambwe yonna bebale kusalawo bulungi n'abakuwadde ku magezi ago beebale nnyo bebalire ddala kusalawo bulungi munnaaye ndi omu ku bakyagala kibe ekyo oba ki oli asigala taata wa mwana tekiyinza kuvaawo nga ssaawa yonna omusajja tekimugaana kudda n'agattako ku baana newaba takomyewo okugatta ku baana nambwe mwana muto ajja kufuna omusajja omulala tomukaka simukaka naye waba takomyewo tetuteesa nze byenjagaliza Nambwayo simwagalizangako okufunayo omusajja mulala ali muyisa kayiringu kusinga ono awangaale n'akayiringu ke naye erinnya tewali asobola kuyita Nambwayo Lukanyala n'agumiikiriza nga bwasuuna suuna tetuli kusonyiwa okimanyi mu bbiri adda ku mwana wa muno okimanyi mu bbiri abiri Nambwayo yalyoka n'afiirwa bazadde be kubanga singa tebaafa teyanditegedde ki bayiteeri bagabe bayiteeri muyite sayidizeeri muyiteeri tebandisobodde kukola ki mu 2 Suuna Beni yagamba ku nsi olina okufunayo yawandika post n'agamba ku nsi olina okufunayo omukwano gwo gw'osobola okutuulako obutuuzi naye emmemme yo netewankana netebenkera essanyu n'agamba nina mukwano gwange ono bamuyita Mary Nambwayo mu 2020 era Nambwayo yakizeemu yagambye nze nnyina yagambye Suuna gwono omuyita otenaga Suuna muyita taata wange kikulu Suuna mukwano gwange bali ba mukwano naye Kalina ebadde yabaawula mane Kalina Kalina eyo tugisabire gwe njagala girako ng'ekubira Nambwayo lumunanga Viki omanye ennaku y'okuba nti kyaliwo yakukola bino wabula
ngamba ate banaye omwana we kyeyagaba vike kirungi omanyi okubanga omuntu gobadde omanyi nti wange wawa ku kidumu kubanga oyo muntu ne waba kuba kyakumanyiko nnyo amanyi weakness yo amanyi buli kimu kyonna naye nze neebaza kimu nti omwana oli yasigala mu kkaka singa ono yaweereza nono n'aweereza singa byali bubi ate osanga kubanga ne Ssuuna bwe yaweerezanga olumu byamalanga ne bimugwako n'asirika wali ovumyeko omuntu atakuddamu kyobola bulijjo obwanga aboolekeza Haji Kamoga ono yabula kyamugamba omugambye kayiringo lukanyala takuze kyobola bakamuga bwe yavaayo n'amugamba ayagala miliyoni 9 era Ssuuna yadda n'amugamba ninawo yamugamba ayinawo 10 yayinako 3 era zenga Kamoga buli wavaayo nga ne Ssuuna amuddamu naye ate Nambwa yabadde nga takola ki kati nati kyenkugambye nti ebintu bizibu Ssuuna singa yateekayo ne Nambwa n'ateekayo bagamba ezenkanakana ebisikite zaaka naye yasirika kyova olaba yabulwa kyamuvumako n'abulwa kyamugambako n'amuvuma nawula nga byamuvuma omanyi omuntu akwesiriikirira ng'era alina kubyolekeza oli gw'alina okuvuma neera twetaaga okumanya bino we byavudde awo Nambwa yasuze mu kalina kaleka bamuwaddeyo ennaku ate ayinza ogivaamu nedda nalabye apostinga ku gundi ye ku status ye n'agamba asuze ku kalina mbukasule ku kalina nga bwe yeetegekera okola ki omusingi wano yagambye atya nayagala erinnya lya kinene Mary Nambwayo thank you Lord n'amala n'agasaawa zakusaba yeyazuukuse n'asaba nako naye waliwo gye yataddeyo n'agamba nti kansuleko mu kalina nga bwe neeteekerateekera enkyokusima omusingi era tebasobola mugobamu nga mugwira ayinza okuba bamuwaddeyo emyezi nga giijo alyoka ave muki munju ekitali kibi so kale ndi ne Ajati Aisha Kalodo y'omu ku baavaayo okuwagira Nambwayo obutaseetula kigere mu kalina finally Nambwayo awangudde